Saturday no ku Delta TV. From Kagalana mu program Mami Eyakolamu. Amanya gange nze Nalumaga Aisha. Kakati kiseera kino nga nafuna erinnya era lyengenda okukaddiiramu nga nze Mukyala Tamale. Twongereko akoomu bw'ati. Akoomu bw'ati. Enyawo. Ati mbeere basaka engamba nga sisobola kubeera wano nga nnima bulimi nsalawo nengenda okusoma obusomesa. Sokoleke. Naye taata yeebale. Kubanga omuntu eyali akola mu commercial bank okutwala eri Masaka ate n'odda mu kulima. Tewafunangamu kali kagamba nti omuntu abadde ng'akola mu bank. Era beewuunya nnyo sezaala wange yeewuunya agamba oleese omukyalo ono anaasobola okulima. Kakati twali nga tusula nze nga bwe ngenda mu nnimiro nga obuyinja bunyiga nga nteekamu obugatto. Kati abantu abalaba nga nkutte enkumbi ate nnyambadde obwalaga nange oyo anaalima atya ng'ate alina engatto. Kati omwami wange ng'alina workshop mu Kisenyi naye nga ndaba abakyala abo abatunda awo nagendangawo abatunda ebintu ebyo ebyaffe eby'okuweesa. Nfuna waakafo ntandikawo 9 neegomba nnyo nga nkyali mu primary abasirikale ba traffic. Kakati ng'ekiba neegombesezza neekerabidde uniform eri eyali eya bbulu ng'eriko ebiki emikono emyeru. Bannange nga njagala nnyo. Kwega wayagalako n'okubeera owa traffic. Era mu 8 mu 7 ng'amaze okuwa amapulezidenti waffe olwo nga nsomesa yawa abasomesa be babasooka okuyingira traffic. Kati nenyingira traffic nga njeye nengenda emasindi ku training naye training nenjikola weeks 2. Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole.